bangi nga buli ddinisa lirimu abasirikale nga 10 ne baŋŋamba mu Lunyankole kuggulawo ne mbagamba sigenda kuggulawo mwako akaseera n'ensala ne ngenda mu kinaabiro general bathroom ne neggaliramu ne nkubira neiba waffe omu ne mugamba abasajja batunuule mukuumire amatu ebweru nenvaayo mu kisenge mu kinaabiro nagenza okutuukira mu ddiiro nga bamaze okukutula enzigi bamaze okumenya amadinisa nga bangi bayingidde abamu bayise eno mu korido ne bagenda mu bisenge by'abaana abalala bagenze mu lounge abalala ne bagenda mu ffumbiro abalala ne bampitako ne bampuka amadaala nabadde ntudde ku madaala omusajja omu nantuukirira naŋŋamba tuula wano naye mu ntebe ne mugamba nedda kantuule wansi kuba nadde mpulira nga sisobola kutuula mu ntebe amaviivi ne gasigala ne ntuula wansi nanyimirira wano emabega naŋŋamba nte essimu yo nenjimula bwe nti n'amala naginteeka mu maaso ndooza yalowoozezza erimu facial recognition oba nti naye yabadde loko password naŋŋamba jjamu password nonyankole nemugamba sijjakijjamu agamba jjamu password nemugamba sijjakijjamu nasituka nagenda nafuluma nayita banne abalala bana ne bajja naddamu nadunyimirira wano emabega nankwata empale nadde nyambadde nayiti ya tata Solomon ne bayika kubanga ennaku zino mbadde nina ekyebikirira ninakkiri kijja kubaawo baba twegezzamu nansitula babadde basajja bakanyama basajja bafaanagana balina obuwanvu bwebumu nawe nabadde ntunula wansi nga bayitawo nolaba balina ne sayizi y'engatto tuzadde zisabaatukanke nti abantu bano the certain size they are certain shape kati nankwata nansitula bwe yansitudde mu bbanga bwati eyabadde mu maaso gange bwati naye nansitula mu bbanga kati ono eyambadde emabega nasika essaati ya naiki nagisika bwati kati nagenza okulaba nga saakwetawuluza ku basajja babiri kyenakoze n'ensamba ono eyambadde mu maaso bwe namusambye n'atambula oba namusambye wano ndowooza n'atambula kati olwatambudde ono munne nansika amapeesa gona negayulika aga naiti esaati nagisigasa mu sitimu mwaddemu abasajja bangi bwe mba nga nsobola okugeraageranya omwendo saa kugamba nti gwe mutuufu naye babadde ng'abasajja 4 oba 5 akutte ennyondo akutte omutayimbwa akutte waya z'amasanyalaze akutte ekijegere akutte magalo akutte kati bwe nakoze bwenti essaati n'erika amapeesa bwe yansise bwati essaati n'erika amapeesa nentambula nga ndi bwerere nenzira mu korido ya sitting bwe nagenze mu korido awo mwabaddemu abasajja abamu nga ofcourse kibeesitaza abamu batunudde wabbali abala ne batunula wansi naye mwabaddemu abadde tebafaayo kati mwabaddemu omu yayogedde mu Luganda nagaa nedda mama mugize essaati ayambala kati omwami n'anona essaati oli yabadde agisudde wansi omu n'aginona mugize swafimu n'agamba wanika emikono oyambala essaati nemugaa nedda mudde essaati yanjja kweyambaza n'agimpa n'engizzaamu bwe nagizizzaamu omusajja ono era eyansitudde wano n'ayuza amapeesa n'akwata ebitutwa by'enviiri zange nansitula nantwala paka ku poolo mu sitting room yaffe mulimu poolo nankubako feesi nankubako omumwa ayirisi n'amala okunkubako n'agamba leeta password nemugasiteki ebiseera byonna twabadde twogera Lunyankole kubanga lwe yasazeewo obutuufu nansika nanziza wansi nenteeka omutwe wansi bantuddeko abasajja nga 4 nensirikira wansi ne baŋŋamba leeta password y'essimu nembagamba sijja n'amala okunkubako waliwo yabadde abakomandibawulala nayingira nadda muveeko ne banvaako nensigala nga ntudde awo katumako akaseera nawulidde ekibugumu empulira ememe ng'ensinduukirira empulira ng'emirembe egimpeddeko nensaba ku mazzi ne bandeetera amazzi kuva mu fumbiro nenywaako nensaba n'amalala ne banyongera kati mu ekyo ekiseera nawulidde nga sikyetegeera ekibugumu nga kingi lowooza simanyi kyantuuseeko
nenzigwamu amaanyi nagenza okwesanga nga neebase ku veranda wabweru neebase ndowooza amazzi nagasisemye nga we neebase naye nga buli omu yagenze baatutte buli simu baatutte buli laputopu baatutte bubuufaazi baatutte powerbanka baatutte charge baatutte airpods ne kamera system yaffe yona bagisumuluddeyo ne bagitwala ne monita ne bagitwala ne bamala twagenza okumaliriza bino byonna jjukira nze naadde mu kifo kimu nga asikaali waffe badde bamukubidde ezo bagenza okumuzza mu nju okumukuusinga okubatwala wamu mu kisenge kyaffe okubalaga bamubuuziza basement eriwa nabagamba ndi mupya wange sirabanga mu basement kati bagenza omumuleeta waggulu nga ndaba atiiko musaayi bamumenye n'erinnya yabadde ku mpingo n'omuvubuka omulala era abeera naye kati omuwala era bamugye mu nnyumba ye ne bamuleeta kazi wate yadde akutte bayibuli ne bamubuuza abaana baalagawa n'agamba abaana bagenda naye simanyi mu ekyo ekiseera twatuddeko nadde nkyatudde awo omusajja najja n'ambuuza mu Lunyankole nti muganda we bwe waleeta okwesimba Kampala Central wali olowooza ajja kuwangula munajjanga abantu eyo okulowooza banaawambejja eggwanga bwe bati nensirika omulala najja n'aŋŋamba wagenda okufumbirwa omusajja omutujju omuganda ng'Abanyankole tubalaba era nensirika ebyo byonna byabaddewo ofcourse nga sinazirika naye ndowooza ensonga lwaki byampitiriddeko nga bambuuza baawaalibwa embagamba simanyi gyali basically it was an interrogation you could see bazze kutwonoonera kwonoona bintu byaffe naye nga main point baate banoonya mwami Kyagulanyi naye njagala kukumya mwami Kyagulanyi gyali yonna nze ndi mugumu bw'oba ng'olaba gy'oli nze ngenda okuggyayo totawaana togeza nsonga ndala ze ziba zikuggyayo gyo asinza neerabidde bannange neerabidde okuba neyanziza kansi abasajja abo bazze omu yabadde alina essimu ya Samsung ng'eri ku tripod ng'alikodinga buli kimu ne bwe banyambulidde engoye yangobereza kamera bwe babadde bamenyamenya ebintu yabigobereza kamera buli kye bafulumiza yakikubereza kamera babadde balina owa kamera ng'afilminga evidence of what they were doing. Sinazirabako kale ndowooza abalala bazirabye but emmundu zaadde bakutte zabadde empya emmundu ezo zabadde ziriko zimmagazini mpanvu buli omu ku bo yabadde akutte emmundu ezimu sizirabangako ekyo kyekyadde kiraga nti gye babadde bava it was different section of security olowooza nti bano abasajja batudde oba eyabasingise ye omwana president ono Muhoozi anoonya Kyagulanyi yamuwa ultimatum ya 48 hours n'amugamba baba yeekutuye mu toilet mu latrine aveeyo n'agamba amunoonya it is no surprise nti abantu abo bazze ne bayita ne ku security eyaabo ababadde batusibidde awaka ennaku zino zonna ne bayingira ne bakola bye baakoze ne bagenda I cannot doubt nti basindikiddwa muntu alina interest mu kutwala Kyagulanyi tugambye nti okuvaano osuubira kunda mukka otya nti oyinza okulantinga babadde bakola okulantingayo ebintu oluvannyuma ne bajja ne bakola search ne babizangayo otya okutya sisobola kugamba nti tekulimu ne wano wendi nkyali mu ntiisa naye gali makaaga wali weewaka of course buli gye balaga baplantingayo ebintu tujja gezaako okuswipinga bwe bali babazza okunona ebyo bye baplantinze ebirala of course basobola okubinona olaba baplantinga ku mwami Kyagulanyi emirundi aluka buli kimu bakisobola naye ekyo tekigenda kunyumisa kudda wange kasita banansiibula wano nzirayeeka
Ripooti y'omusawo yagambye pressure yabadde waggulu nga nina anxiety era ne bampa ku painkillers bali mu monitoringa bruises ezimu nakatandika okuziraba kumakya ku mulwe nenkebedde ng'ebitundu ebimu binyuma ng'otunulako nga waliwo ebyankoonye naye bisinga biri ebisambi muno embulago wano olaba nga bwe bantuze okuwalabika so bwebanasibuna emirembe gyaliwo egyagula ebintu ebyo naye abantu abo tebamaliriza bulungi as individuals nate in the end tebafunamu kalungi bandirowoozezza ku biseera byabwe ebijja mu maaso Describe what happened during the attack on your home and how did you and your family manage to informed the public on 16 that we had had a raid from the police. We had had a raid at our house by the military. That was a trial. In that fracas, as you all remember, my husband managed to escape. Later, they tried again and were unsuccessful. Yesterday, the group that came to raid our home was a different. They were so many, heavily armed, drunk, and they looked the same and spoke one language. They broke into the gate, the lower gate. Our Askari was in a different corner, so he saw them and he called me. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe.
B is a Hotel and Bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a Hotel and Bar. Nsago, Nakawuka Road. Tattoo Collections. Tuliwo ku lw'endabika ennungi. Ogenda mu ofiisi, olina mbaga oba owujjaddemu ewaka. Tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu sayizi zonna, office dresses, shift pants, party dresses ne casual. Ate mu abambazi b'empale, oyagala blouse, sikaati, nammwe tetubeerabidde. Tulina blazers, ensawo z'abakyala ebika byonna n'engatto. Tattoo Collections. Tulina ebyokwebikka ng'amasuuka, duvet covers, zitawel, throw-ons n'ebirala bingi. Ate mu abakyala tulina ebyokwewunda byammwe nga earrings. Oyagala kutereeza ku mubiri gwo? Tulina supplements ez'enjawulo nga collagens, fat burners ne multivitamins mu bika eby'enjawulo. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe ekya Ntinda Shopping Center, room number A09, emabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zain Forex Bureau. Okumanya ebisingawo tukubireko ku 0773 72 51 52 oba 0702 89 44 10. Oyinza n'otusindikira email zaitattoo@gmail.com oba genda ku mikutu gyaffe gya social media. Tattoo Collections. Find your style. Find your comfort.